was extended. Akakiiko ka Parliament akalondoola ebisuubizo bya gavumenti naddala bya President n'engeri gye biteekeddwa mu nkola katandise okukola emirimu gyako. Nga bakulemberwa ssentebe waako Francis Zaake, ababaka abatula akakiiko kano bayolekedde disitulikiti ya Arua okulaba entindo gavumenti ze yasuubiza okuzimba we zituuse. Entindo zino ziri 3 okuli Adra, Ala ne Osu zaatandika okuzimbibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 nga zirina okuggyibwako engalo mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 zonna nga zaabalirirwa okumalawo obuwumbi 28. Ababaka basoose kulambula lutindo lwa Adra olwawula Arua ne Zombo. Tukitegedde nti bano tebabadde bamativu n'omulimu engeri gye gwakwatibwamu nti nga gulimu ebirumira bingi. Tugenza okulaba nti omulimu guno guluddewo kuviira ddala mu mwaka ogwa 2024 bali mu kukola kati era tuli mu 2026 baluddewo nnyo nti ebintu ebimu bye tulabye babitaddewo ng'ate bategedde nti tugenda kukola ki tugenda kujja mu kifo ne balyoka bakola emirimu egimu kubanga tusoose kulaba ng'awantu walala we bakoze bakolawo juzi. Kampuni yapata n'omulimu gw'okuzimba yalibadde omulimu yagumaliriza dda wabula egamba nti omulimu egenda kugumaliriza mu nnaku 3 zokka. Ku nsimbi obuwumbi 5 ze baapatana okukolera bakaweebwako obuwumbi 4. There is an amount of money retained for them to make sure that we will do the work. So if we don't clear the work, then that money is not paid. Actually, send reports to the RDC, to the LC5, and also maybe the local MPs usually sometimes who come and get interested. Not the district engineers, also MPs. Abatuuze abaakosebwa mu kuzimba bagamba nti babaguzaawo akawunti mu banka nga basuubiziddwa okubaliyirira wabula kati wayise emyaka 2 naye tebalabanga wadde ekuba ennyonyi. Don't know when they will effect the payment. We are still waiting for it in vain. Babakulembeze b'ekitundu beemulugunya obutateekebwa mu projekiti z'ebitundu byabwe. It becomes very difficult for the district leaders to be involved, especially in active monitoring, when even documentations of the contracts like this are not availed to. Ssentebe w'akakiiko kano era nga ye mubaka w'Emityana Municipality Francis Zaake agamba nti bakwogerezeganya ne ministry ezikwatibwako ensonga eno bafune okwanukulwa ku bibuuzo bye balina. Bimu ebibuuzo bye tukyebuuza bye tumanyi tugenda kwengeejinga ne ministries ez'enjawulo ng'eya finance n'eya works abali mu kukola tulabe nga tufuna ebibuuzo ebyo okuddibwamu tukole lipooti yaffe. Akakiiko kafundikidde n'okulambula olutindo lwa Osu olwawula Arua City ku Terego era ng'embeera gye basanzeeyo teyawukana n'eyo gye basanze ku lutindo lu Odra.